This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Black seeds zina nakyo anti-tumor benefits ziyamba okusabula ebizimba omuli cysts, non-cancerous tumors. Abantu bangi bafuna ebizimba mu mubiri gyammwe, naye bw'oba oyagala okusabula ebizimba ebyo wettanira okozesa black seeds zino kuba zina efficacy esobola okusabula ebizimba ebyo. Oil wa black seed ne powder wa black seed wettanira omunywa mwabalina fibroids, abaina ovarian cyst, abaina dermoid cyst, abaina testicular otitis, epididymal cyst mu testicles nga zazimbamu obuzimba. Kozesa nabo abasumbizibwa mumps, amambuluga. Black seeds nnungi nnyo, ate ziyamba n'okukendeeza ku nnyama ezimba mu bulago oba ze tuyita tonsillitis, n'ebinyama ebizimba mu nnyindo oba ze adenoid swelling ne nose polyps. Mu baana bato n'abantu abakulu tulaba nga bibasumbuwa nnyo. Bw'okozesa black seeds zino ziyamba okukendeeza body inflammations, n'okukendeeza tumors. Ate era ziyambako nammwe abalina ekizibu ky'okubanga omubiri gwammwe teguba na bbugumu limala. Abantu abamu osanga olinga empewo emuyitamu mangu, abeera omubiri gunnyogoga. Kozesa black seeds nnungi nnyo. Owaaye leero nga muli busy. Ono siye mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze. Kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu. Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya? Awaayi si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa, leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo ebintu tubimala buli lunaku? Tofaayo, jangu kutwa. Tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Haji tutuuse we wano. Haji ogirayo Delta Cash we wano. Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Omanyi Haji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Njo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi bangambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka bagisigala. Bakuteeramu tulaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse. Tewali Luzungu kale kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujjera kutoka ntoko ndi mbuzi ndyakuno arabuhura bababbi abakyala wale somwiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo wanangambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange.
kubanga sina sente. Sente zali zina ng'ekyuma tekinnaba kulyako zino. Bekyazirya. Zino lwaziryako bwe kya. Buli kimu nekitereera. Olwabanga abantu abagamba nze ate nze nfunira nnyo mu nsobi. Mumala tu ebintu ebisinga nze sifunidde nnyo mu bintu birungi. Nze nfunira nnyo. Awali ebiyiise wootera okufunira. Ekisinga omala okiyibwa. Awo wabawo okufuna. Okiwulidde mutyaba? Wanze bali tabanaba kungoba ku ddembe Niiki. Yali tanaba kungoba ku ddembe. Siina ngeri gye nandigenze ku gundi ku capital. Epozi wagenda ku biiti. Niiki yamala kungoba ku gundi. Neno naawe otambudde awo. Niiki yamala kungoba. Leka emboozi gye wanimpadde wali ate kati oginnyumiza wano. Niiki yamala kungoba ku ki? Yambala akantu. Yamala kungoba ku. Mutyaba zwolinga kamera. Emboozi gye yandibadde nva ate obyokuyimya bingi jasi tulina kulaba we tutandikira. Tulina tulina tutandikira. Kwegamba gw'ofunidde mu nsobi. Naye okimanyi nti mu nsi waliyo abantu be batyo. Waliyo abantu be batyo. Anti nze nkimanyi teri nsobi etaliimu kakenderere. N'ekyo bwe nkimanyi. Ky'obalaba nti nze siina nsobi gye neevuma. Tingudde ku nsobi nze ne bwenga ku accident nsalirawo amagezi ag'okukola ekidda kuba mba mmanyi accident enze walina okubaawo pulaani kasembera nga sifudde. Nze olunaku ekyuma lwekyanda lwe nategeera nti ensobi ate nnungi nnyo. Ekyuma ekyakulya kyali kyaki? Ekyuma ekyo nga kinnaba kulya. Nze nakola ku ddembe emyaka mugenzi okujja kati goba mutabani wange. Nze nagenda okujja ku ddembe nga wavaako dda. Navaako dda. Ddembe nagigendako 2011. Nze nali ku ddembe mu biseera bya Mawadri. Mawadri yasooka. Mawadri bw'avaako. Ne wajja Niiki. Prince Nick Akaikai, the most stand. Niiki n'atulumya emitwe. Anti Miiki yali akayana ku nsi ya Mungu kuno. Tewali amusinga. Era kirowooza nti Miiki alina w'alikola. Niiki n'afuna omulimu ne bamukozesa. Tasobola. Aba akayana. Niiki, Prince Niiki. Nze kinakayana ne Niiki. Naye nanti nze sivumangako muntu. Nze navuma Niiki. Kati kubaga nze Niiki yangoba muvumi. Nenkubira maama essimu. Mugamba baba manya ekibadde omanyi baba yalinga akaera ku makya tuwuliriza. Ne mugamba ono mukama waffe ye kati mu mazzi. Omutadde wali. Kuba navuma Niiki. Kuba nze natuuka nesiba wano, nesiba bandage. Nenteekako gundi, nenteekayo tomato sauce. Nenteekako. Kati omala okuteekako nenteekako tomato sauce bulungi, nendaga Niiki ekiwundu nga kirabikako. Kyekiwundu bwa. Ekintu kyali kyenfumise nga nali nkoze embirigo y'endongo. Nali nkoze event bali bagita embirigo y'endongo. Kati najja leeti ekyamazima nali leeti ku mulimu kumakya kuba nali nkola gundi morning show yali mwasuze mutya ndoze yali mwasuze mutya kisoboka yali mwasuze mutya kubanga zino ba mwasuze mutya bano bagenze okujja naye fetu ngayo yali wodda yali wodda kati nenyonyola Niiki namugamba nakereye mukko na Yesu budo kutuka ekintu kyankoze eki nayina ne excuse yerabikako kale teyali nti yakiti kyali kyafu testing okiraga nengo omuntu ne manager nawe basobola okulaga ekintu ng'ekyo nawe teberezaamu basobola okulaga gwe ekintu ng'ekyo ekitiisa gwe nawe osigala ng'okyaleza musojja yakugamba atya Niiki yangamba tasobola kuwuliriza kintu kyonna yangamba tasobola kuwuliriza kintu kyonna naye nga Bina Baby gundi ne Wilba already nalimba bu brief nze ne kitata kwanza kola nze Bina Baby Wilba kitata ne Small Globals senga nantume kati bana ntumo bayi n'emyaka emeka senga nange ekyo nkyebuza natumayinza okuba akwata ensanvu natumayinza okuba nga ali mu nsanvu oba nga nsanvu oba nga musanvu mwena kubanga ate nze okujja ku ddembe ate nantume namusanga wate nga yakolawo nze najja ku ddembe nga nantume yali yakolawo nga yakola kubanga nze byebiseera bye nagira nantume we yali ayina
ono omusajja wegundi owawa ono omusajja ono gwe yatunyumizanga omusajja ono omupiira Kaweesa abo bakawesa baali ate abo baali baluvanyuma kubanga abo yakaweesa awo Kaweesa yali nantuma awo Kaweesa bamaliriza ne Kaweesa waliwo omusajja gwe yalina teko kuba nga musanvu kati Nick tulemagana ngamba Nick bwobanga bo kibogedde okuyisa abantu abantu kubanga ffenna yali Nick atunyigiriza oluva ku mpewo Nick nakutandika obadde Nick nakubira nga mazima kakatwanga tulinga nga batamanyi byakukola ne mugamba Nick bwobanga bwoti bwogenda okukola abaana b'abantu kino katukikulekere naye Nick ate yamalawo bbanga ki era nze bwe navaawo era Nick teyalwawo naye ne bamugoba era Nick bamugoba kubanga era ebintu byali akola si birungi naye lwaki ate nebaza Nick ate kamwebaze mwaka ensuso kubanga nze bwe namala okumugamba ebigambo byange ne mala kumuvuma nze sadda sadda nengenda nenyonyola gundi yani owa beat Joel nenyonyola Joel nampa omulimu ku beat ntandika ku beat ntandika okukyaza abasawo bange wakyalako basawo n'abaganda abadafere mama nze lubuulwa twalekanga obukoko ne bukaaba nga bukaabira mu lubuto lw'abantu omuntu n'okaaba nga bakuloga obukoko nga wabba enkoko nga wabele mukama eggulu eryo lireke tujja kunnyonnyola mukama ebyeggulu abireke ffe tujja kumunnyonnyola kubanga nze nakyaza abasawo okumala emyaka egiwera era nze bwe tululira omuntu najja n'agamba mbu waliyo omusawo omuganda nati nze bw'oba ondoga nkuwa transport nze ogenda kundoga ogenda kumusawo kundoga nkuwa transport nti wuuyo genda ku musawo gw'oyagala naye abantu tebasobola kutegeera era Mukama Katonda ayamba nnyo lwaki nkulaga nti okugoba kuyamba buli lwe bakugoba ewantu noonya advantage ki ekiddako sente ze nali nfuna ku beat manya ku ddembe zaali ntono ate nga beat esasula bulungi nze nali nkola programu emu ku weekend nga nkola programu baali bagiyita omuwuliriza wa beat nga nkyaza n'abasawo bange abafere teri musawo muganda akola taliyo teriyo musawo geno statement kunzi ate gwobyogedde oba mbikulekera obyogedde gwobyogedde genda mu maaso teriyo musawo muganda akola omusawo akola bamuyita herbalist omusawo gwe bayita witch doctor taliyo mu byafaayo kati bano ba Dr. Rashid Lukwago baani abo be bakola abo ba herbalist bajjanjesa habo abo ba herbalist bakola herbalist ye musawo nga bogamba naba kumululuuza naba kumwetango naba ebyo bikola nnyo ku lugundi yenga ku ddagala ebyo bikola biwonya eryo ddagala liwonya linywe kati nkuleetera magic avaawa kwata omubbi bakubbi ente eyo ngenda gikwatira ku site sikweya ngandi gwe ngandi kati wena gikwatira ku site sikweya bajja ekiyumba ky'enkokozo ngenda kukuwa muzuula yazibye ngenda kukuwa muzuula genda omunaabe omunywe ogenda omuzuule wa nga yagenze ogenda muzuula oti mbugo olina ebiseera ne bagenda kunaaza ekyogo bakunaze bakwambulula ki kye batakulaga kati gwe kasiko oyina ki kubanga ogamba okwambulula kitegeeza waliwo ekyakwambala kyetugenda okujjako tukikulage ali bagenda kujjako ki okujjako kunaaza amazzi ne gakuyitako
bagenda kujja koki teriyo kisiraani teri mukisa ebyo tebiriyo ekisiraani kyeki ekisiraani gwe mukisa omukisa kyeki kyekisiraani omuzungu yatugambira find the good in the bad kati oli bwakugamba mbu olina ekisiraani wabadde ki ate bwe walina omukisa kyabaki kati gwe bakugoba wano ate ofuna omukisa nfuna omukisa mu kibi kino so kati olingaga nti just ffe tetwetegereza kulaba nti kino kikubaddeko kati gwe singa tebaggala ddembe nandibadde siriwa wandibadde gweosobola n'okuzimba ennyumba y'amatafaali gwe bakuba ku kubo era singa oli eyo osungireyo zira oba onoonya gano amatafaali amooki ag'ettaka naye kati gwe tozimbisa 99 singa tebagiggala kasuku singa onoonya amatafaali amooki kubanga ekibalo kyo kyonna kyali awo kyandibaddeawo ku matafaali amooki ozuula ebbanga lyewamalako okola obuntu bwo n'okola obuntu bwo ozuula kati nomanya nti kakati obaba wano bangobye be advantageous kyenagamba basendi be positive embaga kati abasajja engeri gye batutadde tetulina kuzikira tugende mu maaso nekyetubadde kati bakuyite bakugambe nti bakuwadde omulimu kati sikyasobola by the way senune kisinga kyogera abantu banga nti oba ndi mu byakuduula naye gabeera ge mazima watusobola business gyokola kati chopa yali ngeno mu mawulire naffe waliko ne ku WBS ne desire luzinda okolako ne desire ekyo desire nze mumanyi nnyo nenda nembalaba nembalaba nemwogera ndi mumumanyi nnyo it's a weekend show chop nekyekwagala chopa ng'olina vibe paka kati chopa suula awo gwotandikirawo nze nakola weekenda ng'omuntu oyinza okulowooza nnyo enjaga kubanga nze nabyagala nnyo nze neegombanga nnyo straka nawe inspiration yali straka straka yabeera nnyo wakabi okumala ebbanga ddene kati ate jjukira nga tv teziriiwo eyo ye tv yaliwo yokka WBS terina choice olina kulaba WBS kubanga kompyuta wayo yali UBC webale nga tolina gy'oyinza kulaga era olina okugenda bw'oba oyagala UBC nga menta wa alina kubeera president Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye yali ng'abeerako emisana mu ttuntu n'olw'eggulu ati nga owero gy'olina okusala n'okola ki n'ojja kati okujja ku TV nalinga njagala nnyo okujjayo ekyo ekintu ekyo ekyokubanga nange mbeera kawamaanyi nenkola the hit show naye before yali weekenda osobola n'okola weekenda nomala n'okola hit show ku lwokusatu nenkola the hit show ku lwokusatu kakati era kyali ki era advantage beat nasaba programu y'okukolwa buli lunaku nga teriiwo nga tebalina programu gye nsobola kukola every day kakati nze nenzija nenfuna wano kati ate wano nalina history nti muzeeyi wava muno Gordon twali tuva ku kyalo kimu ekooki twali tuva Masaka nayanguyirwa naye nga nkola ki nze olowooza bwe nagenda nali nkola bino bya dahit show bya weekenda nali simula byuma mukusooka nze banteeka mu tekiniko nga bwe tugenda ku parliament nze nzungulula waya ez'emizindaalo ekigenda eri mu parliament kwe tujja ne gijja wano mu Obi-Van wansi nze gwali omulimu gwange nga nzungulula mizindaalo nga nzungulula waya kati omuntu kyenjagala okumulaga omuntu ono alina nnyo ekintu ekigamba bandoze nina ekisiraani nina takirina kyova olabanga pasita bw'aba akusabira asabira ebirungi 30 naye tali sure gwe muntu kikaaki ebirungi 30 bitya pasita asobola okusabira nagamba nti gwe Kasuku nkusabira ozimbe kalina n'abakweyo yokka nga pasita ki akusabira ozimbe kalina akusabira ogende ebweru akusabira ofune omukyala mulungi okuba embaga akusabira ofune sente nyingi akusabira ofune promotion akusabira obeera mu kika kyo nga tolina kintu kyonna kikyanoonya ofuneko kimu ku ebyo ogambe pasita akola
Anoonya kweli tosobola kuba kasuku nga nawe wakuloga. Tosobola kubanga ku bintu 8 byasobola 12. Tolinako kimu kyotwala ate buli kimu kyasaba agamba kitwali. Gwafuga ennyonyi kera ofuga ennyonyi enkya nkitwala mu linnya lya Yesu. N'okitwala. Gwegenda ofuga amakampani gonna nga twala mu linnya lya Yesu. Omaliza tolina kampani gy'ofuga ne ku mulimu gy'oli bakufuga bufuzi nga ne promotion tebakwongeza naye nga byonna yabyogerako. Kati gwe yeggwa alina okusaba gwe mu mutima gwo n'okkiriza nti kino kye njagala. Do your own drive. God is always there. Katonda temukokinga. Manya abantu mwagala nnyo otegeera. Ate mwe mwategeera ne mutegeera Katonda. Ate amwogerako. Ngamba lwaki ayogera ku Katonda? Ani amumanyi nnyo? Katonda tebamukokinga. Katonda temuteeka ku pressure. Bannange naye obugamba kyedda olina okumusinza nnyo olina Katonda tebamuteeka pressure gyeteekeko. Lwaki okiteeka ku Katonda? Ebintu ebisinga gwe obikola. Ndoza abazungu awo batusingidde. Muzungu ajja n'asaba Katonda nkulembera nga ngenda onzigulira amakubo bbayi. N'ayingira haso. Laba n'ekirala kyakola addira omwana we. Bw'abanga omwana ono wakubeera yinginiya nga wa mayumba. Amukuza yinginiya wa mayumba takooya Katonda. Katonda omwana ono tumukwasizza. Kyoyagala abeere kyaba abeera. Naye ono ye atandikirawo mayumba ffe tusaba gw'obeere yinginiya. Ne tusaba gw'obeere dokita. Tonnabisoma. Ne tusaba obeere pilot. Tusaba ovuga ennyonyi. Tonnagikolerera. Bannange naye Katonda mu musonyiwe. Singa Katonda ddala yali alina waatola ennyonyi ezo nga azigaba singa zikyaliwo bameka abazisabye. This is what people do not understand. Kibagamba nti Katonda ayamba yeeyamba. Era Katonda ye gwe. Katonda gwe yakukkiriza dda. Katonda ogenda kumusaba ebyo byonna yabiteekawo dda. Issue mu ngeri yakubijjawo. Kyova olabanga n'obukulembeze abantu balwana. Olina kumanya kubanga Katonda abantu abo n'abamu abakulembere yabateekawo dda. Kati naawe essala magezi. Olabe bw'okikwata. Bwegenda osabe bakulonde. Osobola okusaba. Waliyo constituency gye baza okusoma tuna bagamba bakulonze. Kikulage Katonda. Ndabulira constituency emu mu Uganda. Oli yazuukuka. Ne bamugamba go abantu gogo baagala. Oli go balonze bamuleke batwala mu. Sebo tutwala. It is impossible. Logic kyegamba kiri nti Katonda ali mufu. Katonda gyali. Katonda ava mu kusalawo okwo. Okusalawo kwa Katonda okwali okukulu kukola gwe kukuteekawo n'akukola gwe otegeere. Bw'oba otegeera ebintu ebisinga gwe birinako control. Nze kyova olaba nze nina omukyalo yalizaala abaana bange gwe mbadde naye gwe ndiba naye. Omuntu agamba oli musiru. Omusajja obeera otya ng'olina omukazi omu ng'atategeera. Kyembuuza gwategeera ennyo. Abangi bakozesa. Nange nina entegera yange bwegamba. Tulaba nti Kasuku oyina abakazi bana bonna bakozesa gwe. Mbuuza bakozesa batya nga ate weeyagalidde. Ekisooka ndeko kugamba nti example. Ogiwadde. Nsobola okudda eka neebake kutulo kubanga banna. Abakazi bakambwe ennaku zino. Bakozesa batya Kasuku bakozesa bwe bati bakuvuga sipiidi bootategeerera bakola bwe bati. Namba emu mulungi, mweru, mumyufu, mubalagavu. Bw'omala okumuwasa, omuzimbidde ennyumba. Omala ogizimba ng'abeera wano beautiful. Bw'omala okufuna ng'ofuna namba 2. Bye nkugambye ku namba 1 bye birina okugenda ku namba 2. Gwe si ye gwe olina okumuzimbira. Olina okumuwa byeyeetaaga n'okumuzaalamu abaana. Kyekyawukanye ku gwe kati ogende wa namba 1 ne namba 2. Yonna oba okolayo emirimu. Namba 3 atuusi. Okozesa otya Kasuku n'abasajja lwaki tufa mangu. Namba 3 atuusi. Olina obulimu bwe wasangibwa nabo bu bizinensi bwo. Olina okubulowooleza. Kati ngenda kutwala ku namba 3. Bwe mba ntandikira olutalo nga sinaba na kugenda na ku namba 4. Omwana wa namba 1 alwadde. Omwana wa namba 1 agenda kufuna school fees. Omwana wa namba 1 agenda kusoma.
namba ono alina famire ye ekikaaki kyonna wakiyingira alina abooluganda lwe ng'oli eno Sezaala simanyi obeera nnyawo ngamba oli maama w'omukyalawo abeera taatawo ne maama w'omukyalawo abeera maamawo famire eri ey'omukyala gw'omuko bakulaba ng'omuko mu famire eyo ey'omukyala bakulaba ng'omuko mu famire eno ey'omukyala ow'okubiri bakulaba ng'omuko mu famire eno ow'omukyala ow'okusatu olina okubalabirira famire ezo zonna n'ebika ebyo bonna baleeta ebizibu byabwe gwe omusajja Sseruganda toyina wawo lwaki oyina amakaana gwe nga Kasuku toyina ogenda kuyimirira ogambe bannange munsanga wano kubanga oyina amakaana gwe nga Kasuku ogenda kumaliza nga alina okuzimba ennyumba ez'abapangisa ofune ssente ogenda kumaliza ozimba ennyumba ez'abakazi b'okusulamu bw'omala okutandika okulowooza ebingi by'olina okuyitamu olwaleero ebya bizinensi zo ogenda kutandika okulowooza ebingi ebibaawo mu famire ezo zonna bw'omala okulowooza ebibaawo mu famire ezo zonna olina okutandika okulowooza eby'empalo bisanja eno nina okubaayo olwokubiri ono n'okusatu olwokuna gwe buli lw'otambula ng'ogenda eno wano oleka omukyalo ono yawummudde omulekera amatooke juyisi biki n'akulinda omulabye olunaku lumu oba bbiri mu wiiki kati gwe n'osigala ng'otabaala ng'engo oba ng'ente eri mu kiraalo omuli ennyana gwosigala amaanyi sente ogenda olaba gwali ati n'ogenda eno ku mukazi ku mukyala namba 4 bw'omala namba 4 wiiki eddako olina okukomawo basajja muli bakambwe kintu kikyamu owalayi nkulayirira simanyi lusiraamu lwe nandiyogedde kintu kikyamu Kasuku olina okubeera n'amakaago gamu omusajja yenna olina ssemaka Saabataka ebitibwa byetwagala ssemaka abeera Saabataka abeera n'amaka gamu yeyo ofiisi ye bwe ngamba nti ngenda kakati wa Kasuku abeera n'aduresi ye yeewaka nti eno wano weewa Kasuku toyinza kubanga wano weewa Kasuku ng'ate weewa Kasuku enajja nankumbi ate weewa Kasuku kundi weewa Kasuku asulawo abati gobo okozesebwa kati bw'otuuka nze ewange nga nze yazimba olubiri mu lubiri olwange kati nga ngenda kuddamu nduzimbeera ewalala nze wange sisobola kuddamu kuzimba mirundi ebiri kuba naye bwe ntunawo neebuuza kati ate nfune omukyalo omulala neeranziremu ntandika okusima omusingi era nzimbe ekikomera ekiweza yeeka mmekera nkiddemu tekisoboka kati abasajja awo wetukozesebwa kati kyukira kamera ogambe abavubuka bonna bagambe abavubuka abo babuulire buli muvubuka abeera n'omukyalo buli muvubuka abeera n'omukyalo omu process bagikunnyonnyodde oluusi musaba Katonda obugagga naye ng'obugagga bw'otandika okukutulamu ennyumba gye wazimbira ono n'ozimbira oli sente z'obateekako bonna ng'oli mugagga menya abavubuka b'omanyi gwe gundi naawe gundi kitata yennyini musajja wo Mayende Mayende alina abakazi bameka alina abakazi nga 6 kitata alina abakazi 6 ngweno ddaawo lwakuba bamu bali ku byeriyo Saudi kitata naye abakazi 6 yatabuka Mayende yatabukira ddala quick report wali omumanyidde yavaawo kitata kati abaleke oba oyo ye byaggwa awo simanyi ebya kitata byaggwa menya omulala njagala abantu baddeyo eka be bakontulo sijja sobola kwegoba n'abantu bange ekyo ekintu ekitali kibi si kibi ng'okyuko bw'otandika okuteekamu amannya ndeka olina muwala muwozi mmotoka yange mukazi we n'amugamba ndalabe Kasuku yakuwadde emmotoka ani gwe watutaata abaddenzi
ate bayinza sigeze kwegayirira mukazi ntwade tusaaga leka omuntu si kirungi kumugambira ku kintu ki naye abavubuka kyetaaga okugambako malavuka beetaaga kugambako. nze dda we nasuliranga egundi Nigeria nalina neighbor wange bali muyita Andrew ye yeetegedde sijja kwogera lyakubiri kubanga ate awo nja kuba mulabisiza nnyo bannange omwana oli namwewuunya nali twali tubeera na Fiona kuba Fiona nali sibeera naye nnyo yali atera kujja nga bwagenda oli omuvubuka namwewuunya bannange kiri omwana kirooto kyantiisa muntu waawa ayinza okubeera ng'okyaza abawala buli lunaku ng'onnyuka ng'ojja n'abawala yali ng'abasuubulawa bannange abavubuka kintu kikyamu nnyo. Kwata amagezi go obwongo bwo bwoba okwana sooka okwana obwongo bwo kwana obwongo bwo kasuku wandika mu bwongo bwo ekika ky'omukazi gw'oyagala engeri gy'alina okuba ng'afaananamu sooka okiwandike mu bwongo bwo kati noonya omukazi oyo muteekeko omutima gwo mukwane bw'omulaba bw'oti mukwane lazima bwabanga owulira nga si ye yesipiri by'oyagala muleke ekizibu kivaawa bw'ofuna omukazi nga mweru nga talina biri by'ayagala nga teyasomako bulungi obanga yasoma nnyo nga gwe si kye wali oyagala n'omutwala ojja kutuuka ekiseera owulire nga kyayagala ekituufu si kyekyo. Kati ate nze nina kyeŋŋamba abantu bw'obanga omututte nga si kyekyo nga wasazeewo okutwala oyo tosaatuuka kitegeeza omaze ebisigadde gw'olina obbiteekamu. Bw'ofuna omukazi oba omusajja kino kigenda mu bakazi n'abasajja bw'ofuna omusajja oba omukazi tekitegeeza nti ategeera nnyo nga bw'oyagala naawe kyekimu naawe totegeera nnyo kubanga ono bwe yali akula ewaabwe tewaliiyo nono bwe yali akula ewaabwe tewaliiyo musisinkanye mwenna nga muli bakulu. Kati gw'oyagala okufuna omukazi ng'amaaki nga buli kimu akikola nga bw'okyagala togenda kumufuna. Gw'oyagala okufuna omusajja mbuze njagala omusajja ng'akola bw'ati alina akanyama musajja ategeera akola mu banka oba namugoba tojja mufuna tojja. Gwe ky'olina okukola funa ono kwatagana n'ono bye mwagala okutuukako mujja bituukako n'ono. Ensonga lwaki abaana balwadde olina abakazi 6 bonna tobakuuma onoobakuuma oti osobola. Tutuli wano tutudde tunyumya otulaba abakyala baffe 6 be tuyina kati gutebereza nze nina 6 nawe 6 be bakazi 14 ababiri tuli wano tuyina abakyala 12 tebali wano bye baliko naye ng'ensobi zaffe bali eyo bazoogerako era ze batereeza era bwe bulwadde bwe tufuna mu nsobi zaffe wano. Ffe tuli wano tulowooza twogera twogera nnyo tuli mu nsobi zaffe beeri bazitereeza kuba tulina bye tutakola bulungi beeri bali mu kubitereeza. Kati ogambye osooka kuva ku capital nodda ku WBS. Ku WBS omukono gy'ogulumira. WBS eno kati omaliriza otya ng'oli ku mpewo okuva mu waya? Nze waya size ezantwala. Wali ogenze ku mpewo? Nze nagenda ku mpewo. Ne basooka bakusindika mu waya? Nze ne banteeka mu waya. Nze ne banteeka mu waya lubuulwa. Kojja wange tabangako na TV kaaba famire yaffe ekika kyaffe kyonna. Nga tebafunanga ku TV? Tewali ewaffe mu kika. Mwakula temulaba TV? Ngamba. Okuba yadde nti omuntu yakolako oba ku leediyo oba yakolako ka leediyo oba n'akola kifo ewaffe mu kika ekyo kyekyaliyo. Gwasooka? Nze nsooka. Kati bampadde okukola mu TV gye najjanga okulambulamu nga nkyasoma. Bampadde okukolamu nga nsika waya. Laba omukisa ogwo kyenkugamba teri nsobi. Manyi abantu batwala nnyo naga kola mu waya nze sika waya. Size ezaakuleese naye kati z'olina okusookeramu. Nze ekyandeeta si kusika waya. Ekyandeeta kubeera ku mpewo. Bagamba omulimu oguliwo kwakati gwa technical assistant. Ogenda kuyambako John Gundi Sembajwe kati ye yinginiya
wa BBS yinginia MD kati MD wa BBS ogenda kuyambako ne Nankunda ndowooza ku NTV avali simanyi ashaliyo Nankunda wali omumanyi yali abitegera nnyo ebyuma yali bosi waage ne Engineer Sembaju bali ba bosi ba nenzira mu technical kati mu technical wano ate wanyamba nnyo we nasinzirira programu zo nanga nzizikwata kuba nali mu technical nenva mu waya ne banjigiriza camera nintandika okubeera mu studio nga nkuba camera okay nze ndi advanced nnyo kamera boba kamera ezo ozimanyi nnyo awo kati oli advanced nnyo kuba zaali tezisaaga zaali manual kamera nene bweti screen egituddemu screen yoli yali ngeetula mu kamera kamera nene kati we nava mu kamera kwe kutandika okukola proposal yange okutandika weekend olede mu system engeri gy'olimu osobola okwogera no kubanga lina kyekiri nti kati obulala yandiganye omulimu gwa technical naye gwe wagamba kangusookereko nsembere byengenda okukola wano mbenga mbisembera nga mbaliko omala ogguka mbaliko ngamba Justin kati Justin yali programming akola programming Justin nakuya ngamba Justin kati ebintu bino mbisobola aseka agamba tobisobola Moses tobisobola chopata najja Moses tobisobola nze ntuula awo linnya lyange ba mama yali yantuma chopo okuva ewaka kati nange ngamba sebo nange sijja kujja na lino lya lulwa Moses ngenda kuleta linnya lyange eryokukyalo lyennyini lye bamanyi chopa jatya ewaka mama waliyo Rozi ne Mozi naye nze nga nze gwe basinga okutuma ewaka mama nga ne baba mama ayita agamba Mozi okategeddako kakola abagase bameka babiri Mozi ne Rozi kati ani asooka okuyitaba kuba bayita Mozi alagala okulaba ku baali abali awo Rozi yawulidde oba Mozi era nga Mozi yayitaba kanyange nembuuza mama naye okuntuumiriza nga n'abalala bawali lwaki nagamba gwoli chopa bwe nkutuma oyanguwayo kati mama bwagamba nti mwana nga njake cyangwa nogamba gamba chopa yo yiri chopa chopa jangu wano ndetira wili na biri banaye chopa yange yeriwa owuliriza bale chopa yange yeriwa nze ne mama wange anti tuli bwe tuti temweta nze ne mama wange nakafeera Kevina obaka bali n'endongo tusingawo tuli bwe tuti paka kati akyakuyita chopa paka bwati mama chopa ate kati ebya Moses bikyaliwo ddala era byafe era mama chopa akayebe yewa akayebe gayaza bwano ukulira wano kumpi nze nakulira okayebe gayaza genda obuuze mama chopola obato omufune munange ngamba Justin ngamba ngenda kola ku TV awakana bampa screen test ngola screen test buli gwe yatuukangako ng'aseka nango wali naye nali ngambi kulamiriza ngambyewulira amavuga lubula mu lisomo lw'amase bagiyita nkola dago teseka fesa kasambegira kotoka bisomna kwa chopa rasta zijokiza intro waito saga chopa the master chopa nga nyingira waawo bange nokulaba ku bintu ne bituka kuwava muno twavono nagamba tewali kubuuza ate yali abyagala ebyo yali ati bava muno tategeera Luganda myeyano nga program ngeri mu Luganda anti fa bali basingawo obungi awo ate nga ffe yatutegeera nnyo abooluganda yali yatutegeera nnyo gye ntuuka kuwava muno
akuba green pass agamba teekayo bannange nasanyuka. Jeni yakwata balimita Jeni omuti yali awo ku reception naye yali mukama waffe nga ategeera nnyo yakwata proposal yange nangamba kati omupira guli mu ngalo zo wano wagobya ba presenter babagoba eno gyobadde mu technical tebagoba kati wobogenda ku byeno bya kumpewo bajja kugoba saagala we wakane nze kuwa magezi bwoba no badde oli comfortable sigala mu bintu byo togenda wano kumpewo. So many colors, so many shades of excitement. It's Plascon Paint and Win, the Colors of Excitement edition. Morning, Papa. Tulanga bakuwunyirira. Owe. Abaganga atuwe watunula. Lwaki? Nga bagaba amajja. Welcome to Plascon Paint and Win. The colors of excitement. Again, tukomyewo. Tuze twawe set. Tuzigabe. Mula. Pesa. All you have to do is buy Plascon Paint worth 100,000 shillings. Of the scratch card ogitakube. Weleza code yeyo ku 7197. Yes. Ofesanyu. Hamwe bwabo ngaki? Kakadde kalamba. Guarantee. Buli lunaku kagenda. And every week tugabayo milioni 3 abawanguzi baffe bazigabana. Nafana 3 ezo. Kaka airtime ako nga waka scratching out. Kagwirawo okafunirawo t-shirts. Yes. Atena zino boda zigenda nerero. N'amafuta ga mitwalo 10 bwe. Yes. Ngojiwangudde. Last week twalina omuwanguzi waffe from Gulu Public. Yes. Era yagambanga ekintu kimu nti everything is possible. Otegedde. Yagwangula bayiki. Ela kateli Gulu. Otegedde. Ate okukoza Plascon. Kiyamba gwe. Otegedde. Kiyambamu. Abawanguzi waffe. Our 6 lucky winners are here. Right here. Now is the time. Yeah. To count your money. To make sure it is 1 million. It's 1 million. Jikwate. Jijeko. Yes. Kabundi. I trust you. You will help Papa. Yeah. Omwekola mangu. Plus that. Amanya nzewe mukuru Katimbo Alex. Yesewo. Era nga nvira Kampala North. Anziranji nayonka nyonke. Wanji. Mama uye Plascon. Aha. Katike kawoka sente kempulira. Manange. Nze ndi musizi wa lanji. Musizi wa lanji. Era mukama wange yantuma lanji nengane muleta kwa Hardware. Hardware yawa. Hardware yabajita Uganda Matters na Mugongo. Yesewo. Aha, wagula wa meka. Nagula lanji ali akunukiriza nga mitwala 3. Yesewo. Bana ngo uli otya kutesete nga yo. Simusajja agikuwadde tekuli mateeka. Bulungi mpulira essanyu. And I'm so grateful to Plascon. I have my friend ali abroad. Okay. Kati yantuma lanji mutwale ku nyumba ze bazisiige. Nemugulira nentwala ne basiiga. Hello, Mr. Kalebo. Yes, sir. How did it come about? My client called me to do the office somewhere here in Kamocha. Then you give me money. Then I went and buy materials. I bought materials of 200,000 from Pramera. So era bait a million in a silo pipikinde jasi. Yeah. Oya yalamango ne jala subana na so maunu una naja eno. Yalamano Call me Ojok Walter. Ojok Walter. Oyaka. Where do you come from? I come from Masindi. I'm a pure painter. For how long have you been painting? Since 2018. Oh wow. Up to date, I am a painter. Where did you buy your paint from? I bought my paint from Masindi at Beckham Enterprises. For how much? I bought paint of 1,200,000. Amazina ninyetwa Arinda Mudasiru ningasaba injo barukumanya ngo aba Mudas Painting Solutions. Yeah. Nchara kudiringa na hardware budget tata baka eker tata hardware eker tata bakiza bajihinda budget aba ndia investments mama de centerinzira kandi mbona ka sente. The next stage there's something more money inside. There's more money but one is empty. On the count of 5 4 3 2 1 open. Anyajina. Ojoko. Corner. Let's go. Ojoko. Which one?
if you scratch and you get 1,000. Keep scratching. Never give up. Yes. So, Tina no Chiente. No piri piri. Mabela yape benati en. Imi wa maone weng mi chwa laugang. For mate. Yes. Other coach. Chiyamba gwe. Until next time. Bye. Bye. Makue. Ojoko. Simply buy Plascon Paint worth 100,000 shillings or more. Get a scratch card. SMS the code to 7197 for a chance to win exciting prizes. 1 million shillings daily, tuk-tuks, borders, instant prizes, and an additional shell 3 million shillings weekly. Catch the Paint and Win TV show every Monday at 6:55 p.m. on Book NBS TV and Sanuka TV. Terms and conditions apply. Plascon, color your world. Ati yete yakimanya tize sajja mu bino ndajja mu bino ayogera nawe munaye ngamba munnange nganga munne alaba munnange ndakugwa muki esawa yo no muri kubacha agwa muliro ngamba nze najja ku bino namugamba nze wano wendaga acha kwe kutandika eyo program era kye wabadde ombooza ekyuma kinda kityengalo program ngegenze mu maaso kati nali nkola ku beat nga nkola ne ku WBS nayo kati nali nfunyewo kasente nga nguza akataka kange zero bwe mpezeza yika nali mpezeza yika zali yika nkaga mu pili eziro nga nina kente nga nafuna ku ente za modo ezeziro bwe nga baziteke wange eza nuts kati ngente ezo zezina abantu balabira wange ente za amata akati twalina party end of party ku beat nga tuyina end of party ku WBS lunaku lwerumu kakati nate ne malanga zonna nina okugenda kubazi nali nkola wantu wa mirundi ebiri kati ngenda ku farm twali tukola silage twali tuzikubira silage nako n'ebirala matooke biki ebyo kati twali tukuba silage kati mu silage ono ng'abaana baluddewo kati kwe kugenda endabe ebitambula mbayambeko ebintu bikole ki bitambule byanguwe mu kubayambako nga b'omanyi abagagga gwegenda eno sinza bikola bulijjo kati ebisolisoli twali makasoli omujjayo nga mulamba sayire gy'okuba kasoli nga mulamba ekisolisoli kyonna n'omusoli gwakyo tukiteeka mashini mashini gye twalina yayina ala tezaali advanced nnyo nga zino otiyingizaamu ebisoli kyuma kiri nekisaakinga nga bwe kifuuwa bekibifuuwa eri kati mu kuteekayo wano mwana mu kubayambako nange okulabika ng'omulimu gutambula nteekayo ebintu ekisoli ekigundi ekyayi kineezinga mu mukono kati bwe nteekayo eri ala esika busisi enkwatiramu omukono egutwala kati mu kugusika ogutwala jjukirayo tedda mabega ate ne bw'ogijjako omukono ebiba erina gunuuna kubanga yo yakwata eri edda munda kati olw'okuba ezitowa ne bw'ogizikiza egira etwala obudde okukola ki akati eteekayo omukono gugenda nwana n'omukono guyingira gusikayo genda ogusikayo okebera ku ngalo bwenti ng'amagumba gano gonna ag'obugalo bagakubyeko ng'enjala baziwuddemu ennyama engalo zifuuse za bitundu engalo zonna zijja musayiga n'amagumba abagakubye wakati agenda okukola bwenti engalo zifudde kozirabyala mungu bannange siraba magezi nevaayo era awo wenjagala ennyo okukakasiza abantu lwaki teri ddogo kubanga nze ne mu famire yange ninamu abantu omu babiri abagamba nti nabba emikisa ja family inayo yaŋŋamba yadde wagitwala naye nze nja kukufiirako gyali akyagifiirako aginoonya agamba ki
amayembe ge yaleese ku farm gabadde gamulidde kalabe amayembe go wali amayembe gange ge gade gakweriridde gabadde gandidde nawonedde watono ensi kasuku mulimu ebintu kyova yabaga nkugamba teri kibi kisitafunyemu kati raba nveeno ku biiti tebampa budde kusobola kukola wiiki buli lunaku nva ku ddembe lwa niiki kunyigiriza ovumye embwa niiki mbwa anti ngamba ovuma omusajja omusiru oyo mulangweji yaffe tugamba yavumye embwa nva ku ddembe ngenda ku biiti singa saava wali sandize wano ntuuka wano programu wali weemu nva wano ngenda wano ku WBS ntuuka wano nkola ebyo byenkola eringiza okuggalwa ffe twaggalwamu bakugalirayo batuggalirayo ekyuma kyali kyakandya okuggala ne kutandika okuggala bwe kutandika kyuma bwe kindya ngenda okunzijanjaba ngenda e India okunzidaabiriza engalo bwe ngenda okunzidaabiriza engalo ngenda okukomawo Nakabugo yafa Nakibuule yafa ezo zaali nte zange zaali zisinga okuva amata amangi eno ku faamu bwe ngenda okujjanjaba engalo ngenda okukomawo ng'ente zange zisinga zaafa ze nali nsinga okwagala kati ekyuma kyamala okundya engalo ntuuka ku faamu sikyajagala nakukirabako kyova owulira nga nkugamba teri mukisa omukisa yeffe kikyoyiye ekiddako teri kisiraani tekiriiyo ekisiraani yeggwe ngamba faamu kati awo wenkomye sigenda kudda mu kulima kubanga nze nali nga nvuga piki nga nfuka piki okuva e Kampala enajjeera awo naleswa nga ngenda ku faamu okutandika luba kwe kutunda faamu kumama nenda kubuuza olwo luba ogitandika otya kwe kutunda faamu kuba sente ze nafuna nga ntunze faamu ezo obulamu bwange ze sitalabangako tozirabangako toddanga muzirabako siddanga muzirabako ezo siriziraba bakugula sente ne eka 65 ezo sente sirizirabako obulamu bwange bwonna lwaki sigamba nti bungi bwazo zaali nnyingi nnyo naye ze sente ezangwira nga sizikwatangako kubanga mu kugula faamu eziro bwe nagula ettaka eryo tebannaba kulikola era yo nsonga lwaki ekirowoozo kya luba kyajjiraawo kyattaka nze ettaka naligulanga $9,000 ku $1,200,000 buli yiika nga ngulawo 9 n'ogulawo 2 n'ogulawo 8 buli yiika saakwatangako yiika $1,000,000 zaawamu ngulangule nebugulamu area yemu ati nga ngenda nyongerako nga nyondangazi okugaziwa ekintu ekyo neyibawo n'akuguza kubanga nagendeyo ng'abantu bakyayagala ettaka teritunda galiryawo kubanga alo time yatukanga ettaka nga teritunda era awo kampani zino ezisingawo wezakolera ssente nga teritunda kati okutunda ntunda sente mmeka ntunda milioni zaali 6 mwaga nafuna sente n'amanyi 6 gwe nze eyabadde ku TV okumpa 6 ne basooka bampaako 5 nga za mukashi ne bambikulira ensawo ne bagisumula yakaba kazipu n'agikola bw'ati
Agaba. Nogamba tuwedde wakave India kasende ko kagenze nangenda Fiona ndese sente nazechera mmotoka Fiona ngamba zizeyo nazidizayo ku pitch dizizeyo bwana zije waka nga Fiona asobola kugunzikiriza kusuza sente mu nyumba kati loza nze ne Fiona twali twawukana nnyo mu maalo nze twali twawuka Fiona febamu kati yenga yazirabawo naye yazirabawo naka tuletera babbi wano naleta sente waka naziletera mu motoka alina akamotoka kange kali kakalidina nendeta sente waka mu motoka ntuza sente waka mala okutuza sente waka shona ngamba papa nange kituufu kubanga byonna namugamba ebyo nga sinajja byali tebinaba kuba bituufu kati bwe ntuusa sente byonna naba ku sente ngamba bakulabye dda ababbi ngamba bakulabye dda essaawa yonna kati ndimulabira ngamba zizeeyo mugamba kale katuzize mutaka toziteeka mu mmotoka bagenda kukubira mu mmotoka sente ziteeke ku booda mpita booda waliwo booda wafaawo waswa mpita waswa naye nno sebeera omugezi abamugezi ngamba waswa mugamba waswa njagala ntwalirako ensawo eno baaka Lugogo gyetwali tugenda Lugogo mugamba waswa ntwalirako ensawo eno Lugogo ngenda kuwa muntu gojiwa ngenda kuwa essimu ye ogimumpeere ongintwalireko ginsibireko manamu amala akwata yisawo naye oba nakutawanya tugende ne wasoba oba takutawanye ona ajja kutawanya nga tugende ffenna nkola kyolwo omubuza aleme tegeera kyensawo eno olimu sente nzoyedde nayidde kati nina okuteekawo embeera yonna ne wasu ono naye mutya njagala okugenda ne waswa nga naye akimanyidde ddala kyekisawo kyetutwala yandibadde akitwala nga siriiko tugenda ne waswa nteeka sente mu bbanka nze namala emyezi 6 nga sikolangako ku sente ezo nyonjako miliyoni 12 ngamba Fiona kati twekubeko enfuufu tusooke twekubeko enfuufu anti tetuzinjiridde ne tusooka tujjako sente ezo nga kasuku ne bwonsanga n'osekera nkwokya tewali program omukulu lwali tawanudde banendigwa mwazi njagalayo konga zaako nga tewali program naye gondabikidde bulungi sente kwatayo kakati ezo ne tusooka tweyokya ne tutambula gula kakagattogula komusafa abali obulungi ennyo ate nga mukyala wange nzigwe mbadde naye yegwe nina era oyo luba kitegeeza kirubula ndibayiga lubulwa si yenze bulwa ba yiga luba omukyala yebayiga mukyala yebayiga luba lubulwa ndibayiga Dabo mpita lugo oba mpise fembi olina kumpita lugo oba oyagala nze chopa mpita chopa nalaba we just like 2000 I think was noza 2000 yali 12 luba lwejja was it 2012 katutudde ku ddembe awo ne bamayenda awo olweggulo tuwayamu tuka twakolanga show desire Rosina Emprolando mayende nange nga nzijamu oleeta olugambo jasijewa hando kabogera mpola kati because bo bali bogera bakumanyi kati kanange nkulabanga kwanza nakolanga ku TV kati nkulabanga akulaba wano nedda sizaddiiro tezali zaddiiro era nga nawe bw'okolaawo nange bwe nakolanga mpola era okukola kuba kwakugatta kuba ne bwoba ozitunze ng'ozifunye zaali nnyingi nnyo ku nze
kubanga nali sizikwatangako era y'ensonga lwaki nzisanyukira nnyo kubanga kituufu zali it was a good idea naye singa kye nakola tekyavaamu yali gone over my life nali mpedde naddamu okulaba ngo kati toli wano mpereerwe mpereerwe ku lubaawo ekyo ekizimbe kyo awaka waffe awo ewaka waffe oba wakisamba ewaka waffe kati okupapa kyenkugamba okupapa ebisiraani n'ebikinze mbirabye nkozeeko ebizinesi zanjawulo tukoze ebivulu ne bitusala kuba mbadde njagala kujjaawo naye njagala nga tunakudda mu bivulu njagala tusooke twogere ettaka otunda ettaka era estate zo ziri nnyo ne Gayaza Gayaza pozi ne Bombo Gayaza Bombo Mpigi Mukono Lugazi Chiwenda Kyabadaza Masaka business ettaka eyo ekyakola kyakola kuba tulabye ba big players bangi abagenda kuva ku Property Masters Kasulu Properties then tufuna Jomayi simanyi semakyali ennaku zino nawuliramu awo emboozi sitamanyi oba ntuufu oba nedda netandika olowooza oba tekiri viable tekisobola butabeera viable kubanga engeri gye tukirowoozaako yanjawulo ekisooka nze ndowooza nti ettaka terikoma kubanga ekyamazima kiri nti tewali lunaku lugenda kuggwawo ng'abantu tebazimba ekikulu kiri nti ettaka twakalitandika butandisi ettaka twakalitandika lwaki ettaka lino olaba abantu abo nga bafuna ebizibu ekyamazima kiri nti bw'ofuna emmotoka ng'edduka bulungi okyamuka oluusi n'odduka emisinde mingi okusinga gye balagira ku luki ku luguudo ekyo kyekimu ku kisinga eky'obulabe lwaki abantu abasinga bwe boolabye enkaayana zibeera za kwesasula ettaka olifunye nga lya muntu omuntu tomusasudde ssente wadde ssente ze bakaanyiza kutunda ttaka ne bamaliriza ng'ettaka alitunze obuli ayina ekyapa gw'otunda butunzi ow'ekyapa takikuwadde ate ettaka olitunze bye mubala tebikwataganye ssente ozitutte aba ogenda awo ettaka lijja kukulema eyo pointi namba emu pointi namba 2 oli mu kutunda ttaka bakuleetedde miliyoni 3 oli nti alyagala toliina lya 3 essente ozitutte nti ogenda kumulifunira tolina woogenda kulijja ow'ebisatu abyagala kubanga ettaka tolimuwadde otwala lwaki ssente z'omuntu ng'ettaka toliina nga tolina kyogenda kumuwa naye ettaka likola naye ettaka ddyo likola ki ettaka lireeta ssente yadde tolina kyowa kuba gyayagala ajja nazo ng'ayaayaana gwe mu bwongo bwo olw'okwagala okutwala n'okwagala okufuna amangu oyagala ozitwala olowooze nti ogenda kikolako lwaki tosooka kikolako nga tonnatwala n'obeera certain why do you be on pressure for nothing njagala okukolaga bizinesi lwaki abantu batuukaawo ne batendewalirwa bakasulu agulirawo gw'oli bulooka ekyapa ky'ono okitutte gw'omutundira gw'omutegeerera mwakoze endagaano ofunye agula omulaze ku kyapa akuwadde ssente ez'ettaka eryo ono tonnazimuwa sinakindi tewamugamba ntuufu ono ze yakuwa owulira pointi eyo kakati ono tonnazimuwa ono azimazeeyo z'obadde ogenza okukozesaako wano ebirala tebigenze bulungi kati ono azaagala gwe walijjako nti oli bulooka kakati ono ayagala ssente ono yazikuwa ayagala ttaka
ettaka lyono sente zoono gw'oli wakati wano kati ono ayagala n'oli ayagala owava firimu omaliriza oli mu tinte dikka mbuuza lwaki bonna bakunoonya ow'ettaka akunoonya n'ow'essente akunoonya. Katonda bwe yatutonda kukola ki? Katonda bwe yatutonda kulya na kunywa, ebintu ebisigala ffe tubyeteekako. Lwaki lubemazeewo ebbanga eryo lyonna? Bye bino bye njagala okunnyonnyola. Kwata ssente ng'olina ky'owaayo kyokka. Funa miliyoni emu nga yeeyiyo yokka. Kyova olaba nti nze ssente zannema okufuna mu ttaka. Mpadde ka interview kalungi Mama Black Man wenna olinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery? Nekola delivery naye nda kukola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bwemujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda kunyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwale dakiika nga 2 dakiika nga 2 kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende. Bose omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Nze zannema kubanze ndaba abantu basenda ensozi n'asenda olusozi n'alugguka eri n'akeera ku makya nti ate ayina ebizibu. Nze siira nsozi ze nsenda n'enzigusa. Nze wange nina omulyango ogwo bw'oba oyingira ku Luba Properties ogwo omulyango gw'olaba ng'oyita ku kkubo n'olengera awo ku Luba we tutuula ogwo gw'olaba nange mwempita gwe kutiyingiza gwe gubafulumya temuli gw'emabega. Ogirabye V8 gye nvuga erimu ttinti mu maaso erimu ttinti. Nze nvuga kamotoka kange nga nkuba ki jamu neesulira Kiwenda. Nina omukyalo omu wewansanga nze sisula walala nze nsula wakaawo ate nsulawo buli lunaku. Tosula wabwe buli lunaku nze nsulawo era nnoonyeza Ekiwenda nsulawo buli lunaku. Nze sisula bweru, nze sisula mu bbaala, nze sinywa mwenge, nze sinywa sigala, nze sinywa bitamiiza. Nze okunyuka ngenda waka, bwe nva waka ngenda ku factory, bwe nva ku factory ngenda ku Luba Properties, bwe nva ku Properties ngenda ku First Bridals, bwe nva ku First Bridals nkola bintu byange bira. Kati bano abantu abatunda ettaka ennaku zino waliwo omuze ogwazze. Luli nali mmanyi standard land eri 105 njagala okinsomeseemu. Tubavume 105 wano naye ennaku zino ndaba abantu batunda 5 ku batunda 25 ku 10. 25 ku 10 wabeera wenkana wano. Tewenkana. Kati awo weera ogenda kukolawo. Tubavume. Kasuku tubavume. Nze nkuwadde eddagala. Omuntu atunda 25 ku 2, 15 ku 16. Nagamba 15 ku 14 mitwalo 5. Kati olongo oguze eki? 25 ku 17 oba ku 5 miliyoni. Lwaki? Abba abantu. Tekisoboka. It is impossible.
Rumu eno gye tulimu ogiraba wano ziri fuuti 2 wano ziri fuuti 10 wano wetutudde zino ziri fuuti 2 oba nga 22 wano ziri fuuti nga 12 ndowooza nga 12 kati eno poloti eno mwetutudde eno kati poloti ya muntu bagimuguza $5,000 kati ng'olagenda kukolamu kimu njagala kubuuza oyo agula manyi nammwe abagula nammwe namwe kambavumiremu gwagula 25 kwa 3 toyo ogenda giteekawa sitting room ogenda giteekawa effumbiro lyogenda giteekawa amazzi ogenda gateekawa ekkubo ly'omu ogenda okuyita ligenda kuyitawa compound y'omu ogenda okutuula eri luddawa ennyumba y'olukubo olwayo lutunudde side ki shedi y'ennyumba eri side ki bwe batuleetera obuzibu mu ababigula ogenda okugula $5,000 n'omala okubigula ebyo $5,000 ne bakusalira akawuzi ne bakusimbirawo obuwaanyi chairman n'awandiika ku ndagaano oba ne bakuleka akasketch ne mujja ne musayinengako bawondala ye eruddawa nannyini ttaka eryo aliruddawa nange owulira ng'oyagala kaaba abantu batunda ettaka noyita omuntu jangu kuluba tutunda ettaka lya kyapa nze ntunda kyapa kyokka totunda ndagaano situunda ndagaano sisobola na kugitunda ne bonguza ettaka nga lya ndagaano nze mu byobugagga bwange siinamu ttaka lyonna nga nina ekibanja egindi okugyako ekibanja kye nnina ku ttaka lyange Masaka taata kye yandekera ate ne taata bwe yali alamalinga yantegera endowooza yange yannaamira nti ku ttaka lyange lye neegulira puloti eno ne bulooka eno bulamuwaddeko ekitundu ku ttaka eyo ettaka lyali eryayiika ezo nenfunako ekitundu ekyekyapa nayo nina ettaka ery'ekyapa ttaka lye nnina mu bulamu ery'endagaano ate nga sinze yagikola kitange ye yalimpa liri Masaka mukulu wange Kyaga yalimiramu mu byobugagga bwange siinamu ttaka lyonna lya ndagaano era sisobola n'abaana bange tebasobola siribakkiriza lwaki si mu mutima mubi abantu bano bamanyi okugamba mwe mwatuuka feezo ze ssente ze tulina tugula ezo bakuguzizza miliyoni kati gwe bwoba okiraba nti emiliyoni eyo bw'ogikwata n'ogireeta ku luba ng'ogenda kufuna ekyapa eky'emiliyoni 7 oba 8 n'osasula mpolampola n'ofuna ekitundu kuba eri kye bakuguzizza kyekimu adidde puloti nze gye nkuguza ey'emiliyoni 7 n'asalamu mu puloti 7 n'abawa ne kibeera nti ekkubo toligula mmotoka oba ebiseera bisinga bakugamba olitambuza bigere era olina kuyingira mu puloti yo nga mubbi bamanyi okugamba nti kati mwegule ate beegule basobola abantu tebasobola kugamba mwegule tasobola ekiri kiba kinga kikolimo akawuzi ako kabatunda kwa puloti kibanga kikolimo tasobola mbuuza lwaki obunene bw'ettaka bwe bakuguza tebabukolera kyapa anti kyekyo bulijjo kyendowooza naye nti oba byakyukamu tosobola kwegula obunene bw'ettaka eryo lye bakuguza tebabukolera kyapa access road eyo gy'oyina ekkubo eryo ly'oyina erikutuuka ku kapoloti kaako tebalikolera kyapa eyo sayizi y'ekkubo teriiyo kyokka olaba nga teri Land Road ayinza kukkiriza kukola ebyo ku ttaka lye bani ababikola bano abakuferera kungulu wano kati Land Road aligenda okujja nga baabasenzaako yaabasendeko abajjeko mwajja mutya ku ttaka lyange etteeka ligamba tosobola kugula ttaka nga tolina consent ya Land Road nannyini ttaka bano bakugamba ffe tukuguza kungulu kungulu wansi waani kwa Land Road aliwa toyinza kugula kasuku ttaka n'ogulako kungulu n'olekayo wansi olina okugula waggulu wakati ne wansi wonna walina kuba wowo eyo mbaaga naye kati wali tokkirizibwa kandi takkiriza na kuzimba kalina ye ng'ate akukkiriza atya kati obutamanya bw'abasajja bano abalina amataka nti alina ettaka lyeddene tamanyi bigenda mu maaso alina ettaka lye baamunafuya oba baamugoba ku ttaka oba bamugamba abantu baawo bakambwe bambi n'atajja
gwe olw'okuba bakuguziza leero nga tasitudde enkundi olowooza n'abaana be n'ekika kyafa tebirikyuka ebintu bwe bikyuka nga oli bakubuuza wajja otya ku ttaka lino wagula ettaka naye abaana bo tebagenda nakusaagako be bano abakadde bolaba abo ku street abatudde bamugoba ne bamugobya n'ebintu bye ne bamugoba ku ttaka n'ebintu bye ne babimugobya lwaki lwakawuzi togezanga n'ogula akawuzi mu bulamu mutego gwa byanfuna agenda okuguza akawuzi toli munoonya aba yakugamba nakuguza ku ngulu nga ye yagenda omuntu agula ettaka olina okugula ettaka nga lyakyapa ettaka tulina tutunda ettaka ku miliyoni 6 miliyoni 7 miliyoni 9 miliyoni 12 kati tulina wana awapya okimanyi nti evvumba kati olwaliro mu Christmas eno ploti ya miliyoni 2 okimanyi bw'ogula ploti ya miliyoni 2 tukwera akasawo za sementi 10 vumba ya side ki vumba wano Gayaza road kasito oyite bufiika obodda vumba ploti ya chapa atano ku 10 ploti ya chapa oluguudo olukole lwa chorus chorus ogula ploti yo ne chapa kyo ne tukuwa omusingi ne tuguzimba kwe notandikira ku musingi n'ogenda waggulu kati omuntu kyovola banganze waka ojja kujjako wakola benze kye nakola nateekawo wali akagundi k'enkoko bwe kati nenteekawo n'ewaka wali egundi akatimba k'embuzi oli bwajja nze ne bangulako ettaka nze bansiima nze mutabani wa Kevin nina omukisa era ku weekend ze enkoko ze bandeeta nja kulaga wenzisuula nteekawo enkoko zange mwami Robert tweyanziza kale maama we bale kusiima gwogenda kugamba mb'osala akawuzi ani ali kwebaza gwe ng'osaza okuuza obubuzi kati nbuulira gwoguziza omuntu akawuzi mumuwadde emitwalo 5 agenda kujja kwebaza gambe buki kiki ky'omuwadde ekirungi ekigenda okujja ku ttaka eryo kati katukubulize mbulira nti kale wewali ayitawo omwaka n'amaliriza okuzimba ennyumba najja kwebaza kuba agenda kutandikira ku kuzimba ng'omusingi tegujyawo agenda tandika okukolimira okuva lwatandika yanguza ebintu bye strategy agenda tandika okukolimira okuva olunaku lwalitandika okufuna ekirowoozo nti azimbe aleeta matiri agenda kusooka mugambe mu west side wali abasajja bo bamusombe bamuteeke wano kinedda njagala mmutuusa nti maama mukubo tetujjaawo ata kutandikeko agenda okuleeta yinginiyawo okutandika okuzimba ye biri bye wamuguza 2 ku 3 teyabitegeera kati abitegeera ddi lwaleeta omuzimbi nti zimbira wano ennyumba kuba abantu bo tebamanyi ekyo tebamanyi nti bo bawoza kimu tugula ttaka omuntu tamanyi nti era omweno bwe tuli ya fuuti 2 ku 12 wano tamanyi kati wawulira nti ettaka lya mitwalo 25 abeera alabanga kinene kati omuntu akolima okuva olunaku lwe yatandika okuzimba awo paka lwalimala agenda kuba kukolimira olifuna ddi enkoko keba embuzi keba okukwebaza tosobola kale eryo ttaka interview negenze tugenda mu saawa namba de dakiika ng'ameka mutyamba genda gisalamu awo tukongereza awo elo obuddawo bukyali ngenda kukola birala obudde tugenda kwongerezaako awo wange n'okwongerezaako wantu tebigenda kuggwa bino kasuku twendaga okufuna olunaku olulala ne twongerako nze mpulira bikyali binya tesobola kumala kwogera kale nebyo twogedde byennyini obiraba njagala copa ono kati lwe tuddamu omufuna njagala twogere ku ebivulu ate abiyingira atya n'embeera y'ebivulu kati kuba copa akoze ebimu ku bivulu ebisinga okuba eby'amaanyi wano kebeere enkuuka kebeere ebivulu abikoze ebimu nga birimu n'abantu abalina emitima emibi abannanga emirimu gino then atubulire ne bapromota akasente ke baafuna nakati bakyayagala akasente kati okolima sikolima naye abantu kati basobola tuwa insight entuufu mwe muntu bwe mwajja bunammwe muli bapromota oba tugamba bagenda tuwa sente wagendulanga mulimu n'abativi abazze mwenamuzzemu muli bapromota wategekawa nti sebo nze njogera ne kingisa teri mulimu kutalina bizibu muze nina kontakiti z'abayimbi bonna so the next time we meet tujja kufunayo obudde ate tweyongera okubeera nga tujja nekyo luba tuweeyo ku bulango wano obulango muteekeeko
mutekeeko tuwekubulanga ate tusobola okuva tuwadde business kankuweka naakagondye kateekeko bakalabe kwanaaka ensawo za sementi 10 embeera bwetyo bwebadde. I hope you really had you enjoyed the show. I really enjoyed it, and nga bentera obbagamba nti emirundi egisinga bwe tujja wano tuba tetuzze kuseka busesi. Ababaga kasho kanyumbidde omusajja asesa naye jjukira nti eyali ayagala TV yasooka sika waya n'alyoka atukako ki gw'oli eyo bakugamba nti omulimu gwe tulinawo gwa edit wala abaana bali ku institute eyo noga nti naye wakimbira n'ababeera emabega w'ebyuma bano ate bakola ssente nnyingi wakitoso nze njagala wali mu maaso noga okay gale genda ate ogenda okuddamu omusanga tafunanga gigi abagenda okukola graphics okukola editing akasente bakola ki. So omukulu agamba nti sometimes you have to capitalize ku kibi ekibaddewo. As you fall down yimuka olabe kati kino ate nkijjamu nti ekirungi. Engalo olwazitemako yakowa faamu kugitunda kati ali mu luba. Omulala awoza ki? Nawedde. Bandoze. So ye embeera eriwo. Kale tweyanze nnyo tweyanze. Until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange